Ya Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo gwena eyasalawo amawulire gonna agabeera gafudde mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okuba ng'ogafuna ku Kampala TV 256 muganda we wakolera ddala ekintu eky'amaanyi ate gw'omupya atannaba kusubscribinga nja kusaba bw'osanga eggulire lino busubscribinze awo nnaku olwaleero amyuka omwogezi w'ekibiina ki The National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira avuddeyo n'awa ensonga 5 lwaki okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuyambye bannayuganda era kwolese oba kulese kufungudde Parliament y'eggwanga Uganda kulaze ebikolwa ebikyamu ebibadde bikolebwa era bannayuganda abasinga bongedde okutegeera n'ababaka be badde balinamu ensa lwaki tebakyalina nsa. Tunuulira ka vidiyo kano olabe ensonga Waiswa Mufumbira zaawadde naye gwe atanasubscribinga enja kusaba osubscribinge ate era olikinge okomentinge. Luli corruption yaliwo ey'amaanyi ku Parliament ku mulembe gw'abakadaaga ate eyo yali ndala nti ababaka ba Parliament bakozesanga committees zino okuba nti basuffocatinga institutions in terms of accountability n'ebirala era nga babajjako ssente nnyingi nnyo naye oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu abadde ku Kosasa abadde takola bintu ebyo Joel Ssenyonyi era Kosasa ebadde etambula kati simanyi tujja kwongera okuba mu tooki nga ne gino ebiri ekitundu giweddeko naye wabaddewo obukulembeze obutakyalinga buli obubaddewo oba tutegereka bulungi nnyo sikufunye bulungi nti obukiiko buno bwali bwafuuka exchange nga bwa deal oli abeera mu gavumenti n'atwala biliyoni nnyingi naye n'aterekayo emu ey'okuwa obukiiko bwa Parliament balike munyiga kati ezo ze zaatambulanga kati obuzibu obuliwo ate kano akabondo ka Anita Amongo ko katuula ne katunula ziri eziri mu bajeti ne kateekateeka kyova olaba bajja bakugamba twaziyisa bagamba twakola ki baziyisa ne kateekateeka obulyake nkugambye eno skando gwayagala eno skando esinga eyajjamwa kyandijjamwa ate nga kyandijjamwa y'omu ku ba first high profile persons abali indicted ku high crime high white collar fraud kubanga buno obulyake obulala babuyita white collar bakozesa ekkalaamu n'olukujjukujju okunyagulula ensi era ne bakulaga nti oli ajanaga kiri muki mu mateeka kubanga ogamba otya nti abantu abagenda oteeseza bannansi babateesereza kubanga kyenaga nti obubbi bwe batwala bw'aba yenyigira mu kuba n'amabaati gwe sipiika bw'aba yatwala amabaati kikyatayinza kubaamu bwe bagamba ekyanta ekyapa kya Parliament tekyaliwo oyinza okuwakana ne balinnya ennyonyi ne bagenda basinkana ba Invest Kenya ne bajja ne bayisa etteeka erikwata ku ggwanga nga interest zaabwe si za ggwanga kubanga owulira Anita Amongo ng'ayogera buli kiseera foreign interest foreigners my tickets in Bukeddeya n'ogamba nti oba bali mu kumazima naye n'agenda e Kenya n'asindika ba emissaries ne bagenda e Kenya ne banegotiating sente ne bavaayo ne sente ne bakomawo ne bayisa etteeka nga terife balinga munnansi n'etteeka ly'ensiyaga nalyo baalireeta kuba baali balinegotiatinzeemu ddiiru era e London abamu bagendayo. It is part of the indictment of her being sanctioned nga bagala 400 million pounds. Can you imagine? Naye ku bubbi bwe baga nti eggwanga lyammwe bakutte 176 billion. Munnayuganda byenjogerako siri mu firimu nti Anita Amongo yakulembedde okutwala ku ssente z'Abannayuganda ebbiliyoni 176 nti bazireeta mu mmwe okulisa statinga cooperative cooperative zeze zibayamba mwe Bannayuganda okulaba nti bw'oba obadde olima kasooli oyo abeerenga amanyiddwa baali babaletedde compensation mu abafiirwa ebintu byammwe mwezo cooperatives n'okuddamu okuzirisa statinga bano sente bazegabanya. Kino kisingadde BAT scandal
waliwo akantu akalala akambuzabuza Waiswa kano ebbiliyoni yes ebbiliyoni 176 awo wenyini wendaga bana bakwatiddwa abatali ba commission yes bo bakwatiddwa bo sente ba commissioners be baziba akati abo Anita Mongo yabayisizaamu sente yeze yatikula pitirive oli Waiswa nkubulira mutembule bamwisaamu ndoza kwa kaunti naga bayina bagenza okola bayina enkiiko zibagenda okutuuza bino byenda kuleetera wano ebyobuyayi yes tewali lukiiko lwatuula kiri ekiwandiiko kitwawa omutwalibu tewaliwo lukiiko n'olwo lwatuula sente nga bazitwala kati babadde balwana nekibayita accountability running after nti balina nti atutte General Museveni amulaze essomero lyonna yalitumye manyage ennimiro ye Natasha woodi ye Janet Kataha eri omukyalo omufiira abantu byonna yagenda awo abaana amanya kubanga teri kyati yawawo linnya ddala okuggyako amanya ga president aye teriyo eddwaliro tabanamukyala